Infomedia yafetu kusensonga enkwe zaafuuka enkwe naddala mu bannayuganda naye nga lwaki bannayuganda tetweyagaliza ku lwaki bannayuganda twelyamu enkwe lwaki bwenfuna akalungi kakuzimbya omutima bannanga abaana balina emitima toyinza kwonoonera ssente ku munnayuganda munno n'ogamba nja mwonooneraku wadde $5 wadde 4,000 bannanga oziweereza ewammwe n'ogulamu ettaka n'olema zoonoonera ku munnayuganda munno eyakusooka mu nsi eyo gwe mwalabirako kale sinze gwe mwalabirako kola bizinesi naye abaana beeyira akamundabiddeko bingi munjigiddeko bingi nga n'essaawa ya leero ngenda ku live era mbagamba ekintu kyekimu mweyise bwe muti SB4 abaana bampangira oli teyali client baali basirikale ntuuka ku location mpa omukyala ebintu eyankubidde nti mukyala nzigulawo emmotoka mulage ebintu abasajja kye bava bajja baali muleeya abanene abawanvu balina zipisto wano ebankwata bwe bati omulala nkutte enviiri banyambaza akantu kano aka black banyambaza akagoye mu maaso. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Otuuka mukolako muzza waabwe n'otuuka muzza waabwe ng'ali bw'ati naye n'atuuka e Uganda ebigambo byakwogerako kwonoona ne bikukyayisa. SB4 nina ennaku emyaka gye namala e Iraq okulaba nga nkomawo ewaffe kuno nga sinadde 10 wadde olugoye olumbwe luti bandese ebintu byange byonna naye ng'oluko lwali lw'Abannayuganda be bampangira nti abampangira nabo babakwatiramu kuba munanga abantu babalowooza nti eno tuli eBwarabu tuli Uganda nti poliisi wonna olya mu SB4 olukwe poliisi ejja muleka ogende olekemu Nakato amanya gange nze Nakato Adija Muhammad nti ondekeyo nze bansibe naye poliisi eri ebakwata mwembi oba mbadde 5 nga mwagala kulya munnammwe olukwoyo mwenna ebakwata kuba eyagala bujulizi. Omanyi lwaki nga sijja kwebaza Katonda nti oba nandigambye Mukama yebalije bonna balekayo mu kkomera olw'ensonga Omwarabu yabagamba mmwe temulina gye mugenda twagala tumanye obutuufu byonna yemmwe bajulizi. Omwezi guweze nga ndi wano nakumayo ennaku z'omwezi nga 4 nasimbula eringa 4 netukana emyaka 9 nagenda 2015 saakomawo olw'ensonga nti engeri Abawarabu bali tebatwa ekama tebatwa residence cards IDs nti woofulumira ensi eyo obeera tokyasobola kuddayo
kuba wogezaako ofulume bakubaninga oba omazeeko contract ya myaka 2 nga nebakama bo tebakolera kweyo residence card gye bayita ekama mu Lwarabu tosobola kuddayo bo bakuteekako ban ebani yabwe mali emyaka 5 myaka 9 ng'oli mu badde mu kibuga Baghdad mu Mansour mu town gye bayita Mansour mu makati mu kibuga nga olaba Kampala kozi mbete nsi Iraq kwesi before media tugusa ensonga nkubuuzaako muzukulu wa Kabajja Joseph Dukwira ng'otulaba emboozi nga zino zisanga wano ofunemu ekyokuyigira emboozi eno agwo Munnayuganda ali eyo sembeza akatebe owulirize emboozi eno ate era ofunemu ekyokuyiga bangi betuwangala nabo nga tebatwagala bangi betuwangala nabo naye nga alina kyakubalira enkwe zaafuuka enkwe naddala mu Bannayuganda naye nga lwaki Bannayuganda tetweyagaliza ku lwaki Bannayuganda tweryamu enkwe lwaki bwenfuna akalungi kakuzimbya omutima tukwetidde emboozi myaka 9 nga liiraaka mu kibuga Baghdad woyogera ekigambo Baghdad simanyi byakisubi ebyenzijira mu bwongo kikyuka edda mu kyalo eyo abana mwana alina Baghdad ennene naye ndigotegedde kingose ennaku bisekewa nina sister wange bambya omule emirembe Rosette abeerange wakeeyo ana alina Baghdad bambya omule emirembe yafa abaana abato babana ebigambo byabwe byebakozesa naye nga anyway tukwetedde emboozi y'ababiri ennaku nze Nakato emboozi ya Nakato byajje Iraq myaka 9 ekimiza yina emboozi mpanvu nnyo myaka 9 yakomawo talina yadde ennusu 10 osobola okwebuuza kikkirizika oba osobola okukikkiriza omuntu n'amala mu Buwarabu emyaka 9 n'akomawo nga kati ssaba zino talina yadde ennusu 10 yakamala omwezi mulamba teyakomawo yadde n'10 woba gwe owakana nti tekikkirizika sembeza akatebe owulirize emboozi eno ze muzukulu wa Kabajja Ziwa and Sons batuteekamu akasente bali awo ku Mukwana Arcade bo bakwetera kalonda yenna eno wa beddings wamu ne bannaffe aba Keke Private Tracking Company bakuyambako ku trackinga bakubba ttaka bakubba simu oba mmotoka bali mu relationship naye ng'omuntu gw'olina omwekengera bakuyambako bango trackinga ensonga zonna za tracking babayita ba Keke Private Tracking Company tusinzidde side zeeno Kayunga gyetuze kyalo no yakweko ku kasimu gyebuvuddeko anyumizaamu ku mboozi n'enkwatako ndamugamba naye eno wala ndifuna akadde okujjako e Kampala ondinkubirako nankubirako ko gali Kampala nga terunaku lwa Sande ate sikola ade ndi awo nga zemu ankubiddeko neŋŋamba kanfesewo akadde nzija mulambuleko obulamu buli butya obulamu njagamba nti ndi bulungi olw'okuba ndi mulamu nina omukka nkyassa naye nga munda munze siri bulungi nina ennaku nina ennyiike ensonga lwaki nakunoonya nkuyitiremukko mu ebyo osanga obuuli awo nze bye nayitamu ate saagala bannange bali gye mbadde Iraaka babiyitemu. Mukugenda wagenda otya? Mu kugenda nafunamu obuzibu ng'omuntu challenges nesalawo ngende ku mawanga nkole. Challenges wazifuna wano Uganda? Nazifuna wano Uganda ng'omuntu. Mu bufumbo? Nali mukyala ali mu bufumbo bwange naye kale eyo saagala ngendeyo. Tebyali byabu. Nosalawo ogenda otitenkanya? Nesalawo nsiibule mama wange ntata wange ngende ntitenkanye nfune kasente akange kuba nalina mikwano gyange egyali giriyo nga ndaba balina bye beekoleddeyo eno baguza amapoloti eyo Nansana omwaguze Gayazi eyo nga ndaba bali bulungi bakwano bange baali nfanfe nasomanga nabo Kayunga eyo ku Greenville. Wagenda wano gwe emyaka egyatandika emyaka kalugezi emyaka nga 3 n'egyasooka byali bitambula bitya?
Kale engeri gye nagenda kuba woba ova eno evisa nafuna yakola mu nyumba gwayita housemaid eri mbawalabu batuyita bakadaama nafuna kampani eyantwala yali eri awo najja nankumbi kumpi ne Kenjoy simanyi oba ekyaliwo yantambuza bulungi nnyo era nentuuka gye natuuka gye nagenda gwe nasisinkana mwami yankima bulungi nnyo amaka ge natuukiramu tegaali manene gaalimu abantu bana omwami n'omukyala n'abaana baabwe babiri ebyana byali bito tegaali mabi ekiseera kyatuuka twatambulako emyezi gyalinga 6 ne bagenda ettaki okubeera eyo kuba Abarabu tekibalina mbuzibu kutambula oligamba ngenze kukolera eno nasitula famire ye so bwenti omyezi egyo oluvannyuma lw'emyezi 6 bafuna kampani ennene kuba mu kuva eno nagenda nga ngenze direct wa muntu saagendera mu office nti bansindisa eri eriyo kampani no nava eno ng'omuntu ya invitinze nga wono inviting anogana nakato jangu nkuweereza visa ojja onkolere mu maka gange so mwami oyo atuuka afuna agenda akolera ettaki atwala famire ye era twatula naŋŋamba bulungi nnyo twali twogera nga bampisa bulungi esente baziweereza ene waffe zaali ziyitanga mu Western Union nga sister yange yazinzigirayo ekiseera kituuka ayagala okugenda nantuuza naŋŋamba Adija ngenda kubeera ttaki naye mbadde njagala nkuzeeyo e Uganda kuba amateeka ga wano mu Iraq gatulagira nti bw'oba oleese omuntu ekirungi yali amanya oluzungu nti bw'oba oleese omwana ngo afunye either obuzibu obanga gwe mukama we gwafunye obuzibu amateeka gakulagira omuzeeyo ewaabwe naye gwe nga gwe kyolaba oyagala kuddayo eka kyenava nkaaba ne mugamba nedda bamuyitanga Aitham nedda Aitham yali muvubuka muto nga tayagala muyita bya baba yaŋŋamba Adija I'm still young cause yali amanya oluzungu naŋŋamba mpita erinnya lyange ne mugamba nedda Aitham saagala kuddayo mu luzungu badde njagala kusigala wano nkole kale ntwala nkolere ewa maama oba ewa muganda wo nga nze yeesabira okusinzira we twali nti nno yali antutteko mu famire emu yalimu Munnayuganda muwala we bamuyitanga Jula era Munnayuganda kati ate famire nga nnene z'abagagga nga ndabanga ne waba nfunidde mu baganda be nsobola osigalayo naŋŋamba kale Adija waliwo kampani wano mweziri nnyingi kanjogereko n'abamu bakama baazo tulawo babasobola okusigaza mwene teyakola bubi n'abaako kampani gyayogera nayo kampani eyo yali mu Lwarabu naye nga nnyini waayo bamuyita Haji Muhammad mumanyi nanfunira kampani eyo mwene mukuntwala ng'oli ansikiriza nonno sigamba nti angabayo bwereere zaali sente zalina omusasula ezandeeta ndowooza ze yanteekamu zonna byonna nanvuga nanteeka mu motoka naŋŋamba Adija nakufunidde kampani nnene egenda okutwala nti olunayo enkya parking engoye zo tugende nga parkinga ngoye zange nga tutula mu motoka mukuntwala mba ndowooza agenda kuntwala ewaka wennyini ewooyo kampani ku ofiisi bampanyisiza mu kkubo tutuuka nga wolaba meeni eyo gyolabye ndabye emotoka epakinga nga n'oli apakinga badde ebbali nga boogerezeganya nze ndi mu motoka munda naye omutima gwange bwe nalaba abantu nga boogerezeganya nga bano tebabanga gye bantwala nga bayimiridde boogera mu Lwarabu sirumanyi ndi mupya mba ndi awo ndaba ono mukama oli emmotoka ezze ekutte ebbaasa aggyeyo ssente ebbaasa aggyamu ssente $1 papula bwali bungi ndowooza $1 nga 15,000 kuba yabala naziwa mukama wange ono eyantwala e Iraq mukama wange kyava ajja olwo ndi awo omutima gunkuba nzi neekengedde neŋŋamba mu mutima gwange bino si bulijjo be boogerako mbu okutunda omuntu kati neerabika yeno essaawa okumanya nti bantunda olwo bwentyo mu mutima gwange munange ng'omukama wange aŋŋamba eyali mukama wange omukadde ti Adija jangu yanfuluma emmotoka nti ono ye Haji Muhammad ye kampani gye nagambye yagenda okutwala nti naye tofaayo essimu yange ogirina ekizibu kyonna kyosanga nkubira kyenava mugamba nti kaale nkutya okungi kuba nali siina birala bye nja kwogera mwene nga ntwala mu mmotoka ya Haji Muhammad nga ntwala mu Haji Muhammad antwala teyantwala wala nnyo
era tuli mu kibuga Baghdad. Ono aliko nga wonolaba Kawempe gye bantutte. Ono ali waneno mu Kampala wennyini. Ngamba kale abantu aliseera ebyo nga sinaba na kuyiga byalo naye with time nabiyiga ne manya nti wano distance wait kino kye kyalo wait so nga bantwala mukuntwala mu company eyo ne tubeerayo nasangayo bwe mukuntwala Haji yalina kumbe company still yes yali nene nendo okusangayo nga makama nene nga gano nga galimu abana Uganda mulimu obutanda buddekazi nga tusula omwo kasita nasanga bana Uganda bannange omutima ne gukkakana nengamba ndabye bana Uganda twogera Luganda ntuuse ewaka nga tusigala awo nga tubeera awo olunaku lumu bbiri engeri gyeri business olunaku lwalinga olwokusatu nga nfuna abajja okungula nga nfuna family emu ngejja nga batujjayo abaana bana nga bannondamu nze bantwala nno bantwalawa okuva wano mu Kampala bantwala Mbalala Mbalala oba omanyiyo kozi nze mmanyiyo distance ngimanyi mukuntwala ng'Embalala bali tebannaba kunsasula basooka kumbuuza olina ekirwadde kyonna ekikuluma biki sayina bulwadde bunnuma kuba olwadde baali bamaze okuntwala mu ddwaliro manyi bw'otuuka Iraq eyo basooka ne bakutwala ne bakwekebejja mune nga banvuga olugendo lwawo paka wa Mbalala bamaze okumbuulira salaleyo ogenda kukolera $, bweziti nga ngenda nga ntandika kukola namalayo emyaka gyali 2 mu kiyumba eyo wengattako emyezi gino 6 gye emyaka 2 n'emyezi 6 gye namala eno owone yantwala wenagimalako emyaka 2 mukama wange yalina okunkima ku ofiisi eno kuba contract yange yali eweddeko nabali gye twasayininga nga bankomyawo ku ofiisi obankomyawo ku ofiisi nga ngamba Haji mazeeko emyaka 2 n'emyezi 6 nga nkoyo okukola nga mugamba njagala kukola ki njagala onfunira omulimu oba ogw'omusomero oba ogw'omu hoteri omulimu gwonna olwo tubeera ku social media okwo ku Facebook ndaba abaana gye bali abakola mu mahoteri ne mu masomero balongoosa amasomero nga nange mugamba mukama wange mbadde njagala nzire mu ebyo kale awo nkulaga nti obulamu bwali bulungi nga sinnakaluubirizibwa omusala gwange bagunsasula era nga sina buzibu nga nkomawo nga Haji ngamba nedda Adija nsaba onkolereyo omwaka gutya gumu nga nyongerayo omwaka omulala gumu nga giwera emyaka 3 n'emyezi 6 egyo emyezi wejaggwako nenzirayo ku ofiisi ewa Haji era ne mga Haji kati ndowooza maliriza n'olulimi ngenze nduyiga ne Haji yali amanyi Oluzungu ate yali friendly nnyo kale nga mugamba Haji mbadde nkooyo okukola mu kiyumba njagala ngende nkoleko mirimu gyebweru mu saluuni olwo ndabye ne saluuni gyeziri n'emyaka gye nagenderamu egyo abakozi tebaali bangi mu ensi abakozi baali ku demand y'amaanyi nnyo Haji ye nga kyomugamba kyagenderako nangamba kale oyagala kola mu saluuni nti naye nga sakolera ku residence card ebweru eyo si walungi mbeera njagala n'okolera mirimu gyawa gya mu nnyumba mune kasita nalaba nga mpanvuya nze ng'omuntu olumaze nofuna ku mikwano tubeera ku social media okwo omuntu n'omuyita muka inbox ogenda olaba ng'ofunyeeyo banno b'omanyi nga mutandika kunyumya ntya bwekiti ne bwekiti embeera bweti ne bweti munnange nga Haji nalaba mpanvuya ate mmaze omumukolera emyaka 3 n'emyezi 6 ate nina bannange abali ebweru nga mugamba Haji osobola okundeka nze nengenda nina bakwano bange bali bweru bakola mu saluuni osobola okundeka nengenda nembeera nabo ne banjigiriza enjala kasita nkukoledde contract yo eweddeko bulungi tokyamanja contract endagira kukola emyaka emeka 2 nduno ndi myaka 3 n'emyezi 6 nangamba Adija kale sijja kugaana byenjogera no SB4 nkugamba mazima kuba abaana eno SB4 erabibwa eggwanga lyonna gye bali abaana Iraq n'essaawa ya leero bennasinkana mu kampani eyo era mmanyi gye bali bajja kundaba munnange Haji ngagamba Adija kale oba ogenda nenze oba nakukwata poliisi ejja kukola ki kusiba ggwe nange bajja kunsibiramu omulimu gwange gufe ngamugamba Haji lwaki gwe tonfunidde omulimu mune Haji teyali mubi nga nfunira omulimu mu saluuni nga ngenda nga ntandika kukola
sinakola madamu we yanfunira ngantwala mu ssomero nga njiga okukola enjala nga wolaba zino zenina baziyita acrylic ne gel extensions. Si byasomero nti obeerayo olunaku lulamba eri basomera ssaawa yantwalanga nensoma essaawa 2 nenkomawo bwentyo wiiki zaali 3 ku 2 nga njize nentandika okukola. Omusaala gw'ekiyumba we nagendera bampanga $3 ogwa saaluuni nno batandika kumpa $5. Emyezi we gyaggwako 6 ne bannyongeramu $10. We nakuguka sente zaawerera ddala bwentyo nembeera mu saaluuni paka we natuuse kuva Iraaka nga nkyakola enjala ng'ate ndi bulungi naye challenges zajjamu kaawo omwaka gwali sogo guwedde 2024 ono 2025 2023 nzija ntandikawo ka business Iraaka ntandika okolawo ka business olwo netongodde ngambye bakama bange gwe nali nkolera mama olwo mugambye mama kagamba wogenda eri wababanga omukoledde ebbanga lyo nga liweddeyo osobola n'omuviira n'ogamba nze ngenze. Korona najjaawo wonna ne batugala wano mu kukola sente bakusasulanga nga bansasulanga sente sijja kwayiriza Mwarabu siina Mwarabu n'ogwo yandyazaamaanyako bo bali azaamaanya abaana sijjaga nti baba lyazaamaanya naye nze siina Mwarabu n'omu yandyazaamaanyako. Uganda nayo assets nina bye neekolerawo ng'omuntu mbirina. Embeera okola business kye wakolera natandika naggulawo napangisa ennyumba eri engeri gye sayina license siina residence card siina na license yonna esobola kunzikiriza kutandika business. Napangisa ennyumba balina za apartments bw'oba olina passport yo wadde tolina residence card osobola opangisa ennyumba oba osobola ofuna Omwarabu mukwano gwo n'akupangisiza ennyumba n'obeerawo. So bwentyo passport yange yannyambako okuba nga nsobola okupangisa ennyumba. Napangisa ennyumba yali 2023 oyo ng'atandika nentandika okukola home services ng'olwo ndaba enjala zirimu ssente mu saaluuni bansasula ssente entono olwo nkyusiza n'amasaaluuni agawera egyo gyonna emyaka saali mu saaluuni emu kuba emyaka ogiraba giyitawo mingi saali mu saaluuni emu olwo neetadde nvudde ku bya kampani ngenze bw'omu ngenze mpadde ebyange kampani yange njirese kuba yali tekyammanja ate nga ndaba gye nkumubeera nayo sente entono so wembeera omu nga ndi dependent ninfuna sente nyingi. Nempangisa ewange wembeera nentandika okukola nagula ebintu byenjala nentandika okukola home services. Simu yange kuno naggulawo by then TikTok yali yakajja nga muganze nakagimanya TikTok nenjigulawo nentandika okukola okupostinga ebintu byange ebyenjala bwenti ntimba enjala zenkola ekyavaamu nenfuna follow nentandika okugenda ku live nga wemba nkoze client mbeera ku live nenfuna abawalabu bangi abammanya ne ba client benalina nga abakadde okuva amasaluuni amakadde ge nali nkolamu nga nkubira essimu nangamba Adija jangu nkola enjala ewaka wengenda n'okola enjala ewaka kino ninyo customer ajja kumpa $10 ansedde ansedde nga mulumbye waka. So bwentyo nembeerayo mu bulamu bwange. Bikyankalana bitya? Bijja bikyankalana waliwo abaana abatandika business eyo nga omanyi nti mu nsi eno tutambulira ku people inspire us. Before waliwo abaana bewasooka okubeera bwoti bangi abakulabiddeko. So mu nsi muno tutambulira mu kulabira ku bantu tulina abantu abatu inspiringa. Nina abaana be nalabirako abatandika okukola business zino bana Uganda, bana Ghana, bana Nigeria nga ebyokutunda ebizigo. Omwana aleeta emmere okuva e Uganda eno n'agireeta Iraaka n'aleeta ebizigo ebyeno buli kimu kyonna. So kati nze nagenda olabanga okufuna ku ttooki ly'e Uganda n'ekinyeebwa n'ekiviiri nsibeko nga bigenda kugenda mu $2. $2 ngendo tunamu $800 eze Uganda. Engamba kirungi bane ka business ene ekola ki? Ekola. Nina company bano bemanyi ewa
e Kampala abaleete n'abaana ku kyeyo kanjogere nabo ndawo banange basobola okukola ki okundeetera ku bintu olwo nga sinaba bafuna nina mukwano gwange omu atunda bintu eyo ene lwakuba mbadde sisaagala bateekamu nnyo kati nemwebuuzaako nemugamba olabye otya wentandika ekintu kino nangamba nedda ekintu kino tojja kisobola adija kyenava mugamba yigwe ngaokisobodde okukibeezaawo paka kati naye ate nze gwe nno nno tobeera na mu nnyumba yo naye ate nze nina ewange gyenkola kijensasula teri kitasoboka ng'okyagala bintu byetaaga kulemerako munange kasita yangamba tojja kusobola nengamba kale nze kasita idea njirina ate mbalabiddeko munnaye nga nkubira eno ku kampani emu ngambagamba bweti ne bweti nsaba mundeeterenga ku mmere yange ebintu okuva e Uganda munnaye nga bandeetera bintu SB4 simanyi nti eno bizinesi gye nali ngenda otandika onoosonyiwa nti yagenda okukyankalanya obulamu bwange emyaka gye namala mu Iraaka kaabe muwalabu nze simuwayiriza sina muwalabu yali ankubyeko oluyi essaawa zino mbalina ku simu zange baŋŋamba tugenda kukola ekisoboka okomewo okole bansiba mu kkomera naye ekkomera lye bansibamu nga tebansikiriza na muntu n'omu kunkyalira onoosonyiwa okubuusa naye ngenda kuddayo emabega ekindaga nti saali muntu mubi SB4 ntandika bizinesi naye nga simanyi bizinesi egenda kufuuka ki bizinesi ebyokutandika okutunda ebyabannayuganda eyo bizinesi yanfuukira bizinesi nga si yembi sigamba nti naye abaana abagirimu bannayuganda bannange balabanga nze abattidde akatale balabanga nze ababbyeko bakirayanti bonna abaana bonna abeddiza SB4 inze natandika mangu social media ate nemmanya we bagikozesaamu ndi mukazi omuyigirizeeko nti nagenda ova ewaffe eno nina ebitabo byange munnange lwakuba nti wotuuka mu Buwalabu tebaagala mmanya bya bitabo ate neeno era ewaffe embeera mugimanyi nti eriyo n'omwana nga dokita naye nga si byakola so tulina bye twasoma tulina profession zaffe naye nga tetwagala zoogera mu bantu omuntu ayinza okugamba yeeraga empapula essaawa zino si zaalyako wuuyo nakadaama sebyo ne tubiteeka ebbali naye nze mmanyi we bakozesa social media ate mmanyi we boogera n'abantu SB4 osanga oba oliawo singa nali simanyi we boogera n'abantu nandibadde siwangaala Buwalabu eyo abawalabu owe Saudi ow'Oman owa Dubai owawa bonna abeera asigala atya Muwalabu owe Saudi kyayitamu n'owe Iraq asobola kiyitamu as long as oli muntu gwe bayita Omuwalabu empisa zaabwe zezimu naye gwe ng'omuntu abalimu oba baddemu otya nze namanya ensonga yange eyantwala e Buwalabu nti nagenda kola nagenda bali kubajjamu kubabbamu kasente si kubba kola mbajjemu nkomewo ewaffe no mbeere buki bulungi nengumira embeera yonna SB4 tosakikkiriza nti omuntu olunaku lubeeramu 24 hours kale ekiro n'emisana nenze nga nebaka essaawa 2 mu kiyumba olwo by then nga kyali mu kiyumba ojja kola okole omwana akuyite jjajja akuyite taata akuyite buli omu akuyite emboozi nno onoosonyiwa oba njiza n'amabega naye gwe tekigana kunziza ku point tudde wali eri bizinesi ogitandise ntandika bizinesi bandeetera ebintu we babireeta mbiteeka katale mbikubye ebifaananyi mbitadde ku TikTok yange bitambudde already nalina follow abaana nga balaba bintu abatandika message mu komenti hadde walwawo nnyo manyi ku TikTok neeyita Hadde Inspires olw'ensonga nze omuntu eyateekangako live nembuulirira abaana nga baŋŋamba Hadde how did you make it wakikola otyo obeera mu nsi eno emyaka bwegiti ffe nga tulaba tufa ndi wa myezi 2 naye nga nfa nembagamba bannange buba bugumiikiriza so munnange
bwento natandika okugenda nagenda okuleeta ebintu nga nina already follow abaana nga baŋŋamba Adija walwawo nnyo hadde walwawo nnyo leeta emmere biki mune nga ntandika kukola SB4 sijja kulima nga ndowooza mu wiiki nsobola oleetamu ebintu emirundi egi ebizinesi yo sijja kulimba saagikoleramu akanti gwaggwanako kinene nnyo nabeera mu bizinesi emyezi gibadde nga 6-7 nkutidde ebizinesi abaana be Iraq bali kubuulira kuba ndowooza nze asoose ovaayo omwana we Iraq agenda okwogera ku Iraq badde ku social media abaana omwana ajja nayogera ku Iraq abaana Iraq biki n'akomaawo tadda ate n'atajjaayo biki biri Iraq birungi nze nsobola okuwa ebiri e Iraq gwaligamba nti Adija alekeraawo emboozi yo gikomyawo naye nina bingi ebyokunyumya ku Iraq ebirungi n'ebibi ebiriyo so munnange abaana nga bagula mmere abaana nga bagula bizigo ekisooka nze mmanyi oku advertisinga business I know how to boost my business I know how to talk to clients nina customer care okitegeera osanga oba oliawo bannange gye bataayina nga njogera bulungi n'abaana emmere anyway nga price newe banga yemu naye nga njogera bulungi ne bakasitoma nina customer care banne mu business yonna customer care matters tojja kuleeta bideeya by'amatooke olowooze nti tegajja kwengera nga toyogera bulungi n'abaana olabe hadde ng'atunze emmere gye yaleese mu nnaku bbiri ng'eweddewo so munnange ekintu ekyo kyandeetera abaana bwe twali tukola mu bizinesi emu okunzigulako olutalo abaana ne batuuka n'okunoonya w'embeera ne bampangiranga poliisi abasirikale nga bankubira essimu ne baŋŋamba gwego Hadija tukola omutwoge boogera mu lulimi kuba olulimi nali nduyize ne baŋŋamba lwaki okolawo ti newe oti omuntu bw'ati ne mbagamba naye siina kye nakola SB4 ne batuuka n'okuŋŋamba omwana omu oyo era we twali mu bizinesi emu mbuno nze nagenda ku airport nenzibayo baaga luggage y'ebintu oba yali yaŋŋamba yali yabizigo ensawo y'ebizigo naye nga SB4 yinza otya okubba luggage ku airport n'akasawo ke najja nako sawo emu oba bbiri ziriko badge tojja mpozi ene waffe Uganda ku airport mpozi tomanya basobola okubbawo ensawo y'omuntu tomanya naye security eziri mu bantu abo mukwano z'amaanyi nnyo abantu bali bawalabu bakambwe baki naye ate tekinologi waabwe sayansi waabwe teyenkana naffe Bafirika ekyo sijja kulimba bali abantu abeeru Katonda yabakola n'abaawula balina obwongo bw'amaanyi nnyo mu kusooka omusirikale yakuba n'agamba nti oyinza otya okukola omuntu wali okoze ekyo omusirikale kati ndaba omwana omu ampositinze yakola nannyo ekisoboka najja yakozesa ku baana abamu bakiraya nti banga abatuuka ewaka n'amutwala n'amuzza ku sayidi ye ng'anoonyamu information n'amuwa information yange n'amugamba Adija asula naawe ne bakuba ennyumba yange ekifaananyi n'agitwala n'agipositinga ku peegi ye n'agamba ndi mubbi kale mulabe yeyita Hadden Inspires mbwa inspiringa bana be Iraq olwo nno biva ku business nze nkola ntunda business yange ntunda ebintu bive eno bive Nigeria olwo ntandise n'oleeta emmere okuva Nigeria biviiri okitegeera nga sigamba nti beeyi eya wansi mu nali ntundira ku drop price no price yali yeemu naye nga olwakutuma nti oli mubbi ngobbi ekyo mbu nabba nagenda ku airport nenzibayo ensawo y'ebizigo baali bamuleetedde ebintu naye nga SB4 tosobola kubba tosobola genda n'obba nsawo ku airport nze nalina access ku airport nga bwe nagambye nalina passport yange abantu baali bambi wadde bakambwe naye ati balimu ako balina humanity they have that heart of humanity tebajja nnyo kubuuza eno residence ID ng'ate olina passport okitegeera so wenabalaga nga passport yange ate n'engeri gye njogeramu bannange okwogera kuno n'abantu the way you talk to people matters a lot SB4 tomalaga ogenda ng'oyogera n'abantu kati mbasanze omuntu ayinza obutakubuuza SB4 naye ng'ate ayagala kusaba nnusu 100 asobola overi SB4 payo nnusu 100 mpanze ndya emmere so waaba asoose n'akubuuzaako oli otya ssebo osaana omukwatira omutwalo so bwekityo bwe kyali nze mbadde mmanyi nava ewaffe nze mami wange yatukuza bulungi wano tumanyi okwogera n'abantu okitegeera
oba kusomako kuno naye ate si kyo kiviira oba n'emmaka gye twakulira. Nze munnange Iraaka singa sikutandika bizinesi eyo nandikomyewo okwaba obwe kuno mirembe. Munnange omwana nga agamba nabba ensawo naye ensawo tusagenda ku airport nobbayo nsawo kuba ensawo zino zirina kaadi kati weba kuweereza omugugu omugugu guno zirina zitaaga nze Adija bajja leeta emigugu gyange olwaleero oba enkya kale bankubira esimu office nti Adija ensawo zo zijja n'abaana kuba abaana bano bakadaama abajja eyo be baleetanga ensawo zino ez'emmere n'ebizigo kampani estikka abaana nga ngamba Adija taaga ziizo ebbaaga taaga yayo ennamba yeeyo otambulako ebintu obimanyisi before so ziizo kati njagenda ku airport wali mpitewo paka ddala eri ku departure olaba ensawo wezerolingira wano nze we nagendanga tewatuukika nno ndi nno mukazi nno nange era ndowooza bye bimu ku byampalanya bantu bannange we twalinga mu bizinesi kuba ensawo ezo we bazireeta nga tutuuka ku airport eyo basituusiza ku office eriyo abaana buli mwana alina omuze gwe office nnene nnyo nga wano mulimu Abanakenya Abanigeria Abasierra Leone omwana asobola osumulula ensawo ne beegabanya ebizigo awo ne batoola ku mmere so nze nalina amagezi mangu nnyo ne ŋŋamba alumbye ebintu bino kuki ate nga nange namala bbulwako ssebo nsawo ey'emmere nze yali ya mmere ebulira ku office emu eyo ne ŋŋamba weekiti naye kasita nina passport lwaki sifuna Iraki wano eno driver wange nendaba oba alina omuntu gwamanyi ku airport eyo nanconnectinga naye neŋŋendanga ku airport munene ntandika ogenda ku airport okwereetera ebintu kati mbadde nkugamba zino ttaaga zino ezibeera ku nsawo bazikuweereza eri eno ku office okuva e Uganda nti Adija ensawo nnya ziizo zino zolina olagayo ennamba era woogenda waliwo abakola ensawo gy'opiikinga ettaaga zino baba bazirina wali ne mu kompyuta olw'ensonga omusaabaze omuntu yenna asobola obbulwa bbaaga gwe mmwe bannyini gundi plane mu abagenda okusasula elagage y'omuntu ebuze so balina okumanya buli kintu munnange nze nga nzibalaga waliwo abavubuka bakola ku airport nga bamudeetera nsawo zange okitegeera nga nfuluma bulungi nnyo nga ngenda na nsawo zange security nno y'amaanyi okitegeera aba Interpol be bakola wali balina ekompyuta toyinza kuyitawo nakutuuka eri munda jjukira nze baba bandeetedde ebintu sijjiddeeko how do I get access to enter there ebyo byonna abaana nga tebabyebuuza nti ddala obba otya ensawo okuva eri access wagifuna otuukayo eri munda ndowooza kisa kya Katonda just the way I talk to people siina n'omu yaŋŋamba nti jangu nkugire kwogera n'abantu nalina driver wange mu Iraki ne mugaba baba eyankoleranga deliveries ne mugaba baba njagala kugendanga oluvannyuma lw'ensawo okubula ey'emmere ne mugaba njagala negenderenga ku airport naye olowooza ki ekyetaagisa naŋŋamba tewali kyetaagisa as long as olina passport yo toyina ekaama olina baji zino ttaaga zino nti ye ja tugende nga tugenda waliwo oba oyingira ekisaawe woosookera ku check ne bakubuuza biki weebityo nga omanyi ensi ezo ezimu era nazo ziringa Uganda nti ewamu ojja muwaayo ku akantu agambe genda weekito wekyali nga munnange nga tukola bwe tutyo nga tufuna na mukwano gwaffe ajja otuyambangako buli nnaku oyo nga nzikirira bwe ntyo nga ntandika kujjangayo bintu byange so kati owajja oli na reporting nti wabbye ensawo so n'oli ndowooza we yaleeta ebintu bye ne bigenda oba ku office sijja nakulimba simanyi oba ensawo ye yabulirawa oba yali ya bizigo oba ya mmere oba yabula oba teyabula simanyi munnange omwana nga nziza ku intaneti nga dda ku live nga njogerako nga we nabbye ensawo ye ey'ebizigo nti gwadi gy'oli mubbi n'ebifaananyi mbiina muno screenshot ng'agamba biki nga akubira office eno yali endeetera ebintu tebaddamu kundeetera bintu era ne bu audio waliwo yakansindikira nga aweereza abeene Uganda nti tebaddamu kundeetera bintu n'aka audio akava eno nga kadde eri ne mbufuna ng'omuwala agamba nja kubawa ssente zonna ze mwagala temuddamu ttikira Adija ki olwo anoonya bizinesi eyange weegwira
Audio ngere simu zino we bansiba omwaka mulamba baddamu ne baziiwa bazimpa tebampeerako Apple ID zaazo zino iPhone kasita tobera na Apple ID ndowooza oba nze ya papa ogenda mu kibuga ozinteerako ziddemu zikole ebintu ebisinga byayiika byayiika naddala ng'ezo audio WhatsApp nalina ku downloading mpya byonna naye nga byebifaananyi mbirina munnange ng'omwana nsibako gwakubba nsawo nga womanyi omuntu by the way nze kye nayiga mu kintu ekyo nti omuntu w'oba okula ng'ogrowinga oba olina ebizibu by'osanga bingi byofeesinga kuba nali nkola mu saaluuni nga sinnatandika kuleeta mmere yeraaka nga ndi bulungi nnyo am at my pace I was at my own pace ndi ku mirembe gyange ne mu piisi yange siina muntu yenna kugamba njogera nako ndowooza nga boogerera eyo bannange adija biki nga seetaaga na kumanya manyi nze omuntu atalina saako nnene before ndi so friendly naye seekipingirako saako nnene kozi abaana abawala abasinga batera okubeera mu ntalo bizibu ebyo ate nze nga sibyagala nnyo kale so munnange omwana we yanzigulako olutalo lw'ensawo nti nabba ensawo abaana ne batandika okunkyawa mpolampola nga womanyi omuntu akwogeddeko ekintu ekyo togenda sigaza 100% of your friends abamu bagamba is it true aveeyo ajja atubuulire era abaana bankaka nnyo okuvaayo nzije mbabuulire naye nga wenkugambye saagala nnyo byakudda mu ntalo okuyombera okwo ng'abaana ebanayombera ku zilive okwo nga sibyagala era nagamba kimu abaana nti mwe mutunule muliraba ki ekituufu wemba nabba ensawo kale navaayoko nenjogerako ko ku live nagamba kimu bwemba nga nabba ensawo ku airport would be right now looking for me bandibadde banoonya ate passport yange already eri mu kamera zaabwe ndi mu kamera zaabwe ng'omuntu bandaba ku kisaawe ndi mu kompyuta zaabwe kozi we nagendanga ne driver wange yavuganga nadda nze nennina ensawo ziri nenninya airport pickup z'oku Baghdad z'oku airport so nabo nga tebannaba kuyisaawo motoka kutwala gy'olaga they take the picture of your passport and you personally okitegeera so details yenna owanga nkwatako nga bamuyina neŋŋamba aveeyo nneki ajje n'abasirikale okuva ku airport nga bannoonya nze wendi munaye ekyavaamu n'asirika nga mmanyi asirise biwedde kumbe munanga abaana basigala banoonya bakozi batya okunkuba okunsuula SB4 ekyaleeta okunsuula the downfall of Harden Spires okuva mu irakadde okwaba obwe nga talina wadde ekintu kyonna nze nakontinuinga ne business nabaleka bayombe abaana ne baŋŋumya ne baŋŋamba hadde ffe tukwagala tujja kugula ebintu nakontinuinga maaso ne business yange nenkolanga zi deliveries all over Iraq nga wona okola delivery wane zigenda Kabaale Mbalala Ggulu Arua nalina company nene bagiyita Transporters Line eri awo mu kibuga wembadde ngeyoyo eutwala biri eyo wala then nga nina na bano ab'obumotoka bumaika anti eri tetulinayo taxi ate tebalina boda tukozesa zino zimaika okola delivery nga mbalina babiri abankoleranga around the cities no nearby towns munange nga nsigala maaso na business yange olwo nfunye n'abandeetera ebintu olwo business ekuze bw'oba oyagala bifaananyi mbirina muno natandika ka business kange na $3 olwo mbiwadde sister wange babiri ansuubulira ebiziga abireete munange nagenda olaba $3 zivuddemu 6 ezivuddemu 6 zivuddemu 1,800 bwe bityo so bano basirika basirikira eyo naye basigala banwanisa munda eno bakozesa abaana ab'emitima eminafu abataagaliza mukyazize ewange bamulabye tukozeeyo ka live waali ne bamukubira essimu ndowooza simanyi oba babangako kye bamuwadde simanyi ogenda olaba oyo tadda ogenda olaba bantu bakoze live bali ku linnya lyo bataddewo ebifaananyi by'ennyumba y'omwosula ekitanda kwosula okitegeera sepiki oba wafumbye katogo kali wali eŋŋamba bannayuganda batuuse n'okutuuka ku kino
nendekerawo okukyaza omwantu yenna ewange ningamba kasita business zange nzikolera online ayagala yankubira essimu nenkuba nempa drivers ne babikola delivery kansigale bwomu naye nga womanyi nti omutima gw'omuntu Katonda gwe yakolanga mulungi gusigala mulungi nagamba yes temujja kujja muno naye era still basigala bajja abamu oba ababiri so munnange basigala banwanyisa omumunda bwe batuwe batyo olwo asirise omugugu ndowooza abivuddeko takyabyogera alaba ndowooza abaana bamugamba leeta evidence kumbe munnange bampangira akakodi akalala akagenda okunkuba ekigo kiri kyennyini mbandi awo munnange before ng'abeerawo omwana omukyala yali mu Iraki ankubira essimu kozi abayiraki nabo beesiga ebizigo byewaffe eno bagula amatooke biki nalikyali nnomo omwarabu okunkubira essimu okuŋŋamba Adija njagala ekizigo bwekiti ne bwekiti nali ndi waka kuba wenkolera nga nfuna essimu enkubira it's Iraq number kozi abaana balina Iraq numbers it's normal hello you are Hadija yali amanyi n'oluzungu omuwala eyankubira essimu kwolwo nga ŋŋamba Adija yegwe had inspires nga mugamba yenze nti nakulabye ku TikTok because you know TikTok egenda buli wamu ebiseera ebyo nali nga ne boogenda muguni n'owandiika mu Uganda nti in Iraq nze asooka waggulu nze gwe bakuleetera ngeri gye nali nduddemu ate nga ne social media njiruddemu kati omuntu okunkubira essimu yali amanyi oluzungu nga ŋŋamba yegwe had inspires nga mugamba yenze nangamba ndabye enamba yeeno njijja ku TikTok naye ndabye otunda ebizigo African creams African products mbadde njagala oil agenda okunkolako skin yange agikole bulungi si nnungi nga mugamba okay oyagala bw'obadde okozesa bizigo kinga ggwe nga mbulira byabadde akozesa nga mugamba oyagala skin yo eriko kinaki osobola okumpeereza ekifaananyi kya face yo nendaba munnange omukazi naye teyali mubi nga mpeereza ekifaananyi kya face ye yali muwala na muto nga mugamba okay osinzira wendabye face yo ngenda kuwa oil bwati ne bwati munnange nga ngamba tuli babiri ne sister wange ndetera oil ecupa 2 ondeetere ne sabbuuni omulungi ow'okunaaba kuba n'abawalabu beeru naye ate mulimu abaddugavu abalina dark skin munansonyiwa kanjijjeko essimu munnange nga mugamba kale kambireete kati omuntu wakola order ng'eyo ey'ekintu akusindikira location omuwala oli yaŋŋamba Adija hadde nsindikira location yo tuli mu luzungu nga mugamba nze nga sigaba sisharinga location yange olwa security munnange nina business sina license business license agoma ndima bumenyi bw'amateeka nakola business mu nsi atali yange ndi mu overstay almost 6 years 7 years ndi mu overstay okitegeera so nga sigaba location yange olw'ensonga ezo nga mugamba no gwe client gwalina okumpeereza location nina abakola deliveries nga ngamba kale kankwereza location munaye nga mpeereza location that day sirwe yatwala ebintu nga wayita ennaku endala 2 kwolwo lwennyini nga ngamba Adija siriiwo ojja kumpeereza ebintu enkya nga ngamba it's okay nga lunaku lutuuka lweyangamba mumuweereza bintu nga mbipaakinga ebintu by'abantu babiri olwo mbaze nenda nakwefunira $2 zange 2 nga mwaga mu 5 ku bukebe bw'ebizigo 2 ne busabbuuni 2 ne bukrimu buli awo bunivia naye olw'okuba buva mu Africa abwagala nze bwento nga wengamba nfunye client agenda okumpa sente munnange nga mpaakinga bintu nga olunaku lutuuka nga tubimutwalira twali tetunabimutwalira naye na deliveries ez'okukola endala zaali nga 6-7 mu bitundu ebyenjawulo nga wonoobeera nti oli Kampala olina otwala emakindi muvuge wali wandegeya ovuge bwayise ovuge weebityo driver wange oyo nga mukubira essimu nga mugamba driver jangu kati olw'okuba nayinanga gundi eyange polisi eyange orders we ziba zisukka mu 5 mu 4 ntambula ne driver wange sente zireme kumubuzaabuza munnaye nga mpaakinga orders zange zaali nga bantu 8 ku 9 nga driver wange ajja nze yabeeranga ne location
mugamba gwevuga kati tugende eno tugenda Makindi tusoke ka location kanako kumpi twasooka nga zeewala tusembyayo za kumpi mune nga tusooka tuvuga ezeewala zonna kyokka nno nkugamba ki SB4 zaaliko akasente era banne Katonda ono mwebaza osanga oba oli awo tebaba kunsiba oba nandifudde abaana oba bandimpadde butwa kuba daatidde nakolanga ekitone ennyo oda ze nayina zaalinga emitwalo 10 egyeri $1 100 ekyeri kirimu emitwalo 15 ezeri ensi abaana baalinga bampa sente mu sente zeeyo emitwalo 15 12 20 ezo zonna tuli mu $1 10 omwana yakoze order omu munange nga tuzikola nsembyayo location eno eyono omuwala bwe yankubidde ngamba driver wange kasitona ali kumpi ne wensula tusembyeyo ono olw'essaawa zigenda na munnya za kiro tumaze ottabaala eri yonna nga womanyi si kumpi kuba munange okuvuga nova mu Kampala ogenda ku Entebbe road oveeyo atodde ku Bombo road ssaawa zigenda ujjaamu mune nsembyayo eyo ono kumbe maama ekintu abaana bampangira SB4 abaana bampangira ate nga bakiteeka mu sente bannanga abaana balina emitima toyinza kwonoonera sente ku munnayuganda munno n'ogamanya mwonooneraku wadde $50 wadde 4,000 bannanga oziweereza ewammwe n'ogulamu ettaka n'olemuza onoonera ku munnayuganda munno eyakusooka mu nsi eyo gwe mwalabirako kale sinze gwe mwalabirako kola bizinesi naye abaana beeyira akamundabiddeko bingi munjigiddeko bingi nga n'essaawa ya leero ngenda ku live era mbagamba ekintu kyekimu mweyise bwe muti SB4 abaana bampangira oli teyali client baali basirikale ntuuka ku location mpa omukyala ebintu eyankubidde nti mukyala nzigulawo emmotoka mulage ebintu abasajja kye bava bajja baali muleeya abanene abawanvu balina zipisto wano ne bankwata bwe bati ne bannebasa ku butu y'emmotoka esimu zigudde ziwandagadde ngenda owulira driver wange bamugamba zikiza mu lulimi lwabwe driver wange bamuguddeko yali musajja munene nnyo ng'alina olubuto bamuyita Usamu bajjemu ekisumuluzo bamugyeyo bankutte banyiga omulala nkutte enviiri banyambaza akantu kana aka black banyambaza akagoye mu maaso bantadde empingu njogera nno mu Lwarabu kozi nali ndumanyi mbagamba baba what's the problem mu lulimi lwabwe njogere tumanyi wanje yogera Olwarabu ngamba baba shinu mushkila baba shinu mushkila kitegeeza baba what's the problem ngambuza n'omuwala madam what's the problem shinu mushkila animandi mushkila musoweti mushkila ngamba sina kye nakoze mumbuulire buzibu ki what's the problem ngankaba shinu mushkila nga balala bankuba bangamba sokti no achi sokti entimo Kadija ngamba baba ani Kadija nti yenze Kadija nenge emikono giri eno essaawa eyo n'amagulu bagataddeko empingu bane SB4 abaana batuusa badde ku kizibu bali maze emyaka gyali 8 by then ogumusijja gubalirako guno ogw'omwenda kuba guweze ndi mukomera ndi mu overstay nenga ntambula ku street z'omu Baghdad zonna teri musirikale yali ankutteko nga newe nasanga road block bagenda kunyimiriza bangambe where is your passport wene Jawaz Mati Jawaz kitegeeza passport mu Lwarabu bagambe baba hai Jawaz bambuze wene ekama eriwa ekama bagambe baba mandi ekama bambuze bagamba sina ekama then angambe nti wene ekama bagambe ekama baba ma ku baba safura nga olombera mugambe nti baba taliwo baba ya travelinga ngambuza wene safura wene Tokyo America wene kuba batira nnyo okugenda mwezi ensi nga mugala baba safura Tokyo nti agenda Tokyo nga ngamba okay go
kati bana bakukwata bale bakubuuza ki bale bakubuuza kama anti nkujira ate nze ngamba kati omwala mukujja ku location nagamba oba bankutte ekyanzire saawa eyo nagamba oba bankuterwa license aba license bano nengamba oba bankuterwa license kuba nkola business online ate gundi yange yali nga yanduuka omuntu alaba nti duuka kyekyanzijira mu birowoozo essaawa eyo era mutima gwange wekyali naye banzijawo wano batukwatidde bantwala banyingiza mu mmotoka bansumulula we bati akagoye ndaba omuwala omunauganda mukukwata wano nga bo tebajogera nti batukwatidde kino teboogera baŋŋamba kimu toyogera sokti mu akisokti nti sirika toyogera nga bampisaamu ssebo nempi bankuba nno kuba munnange omuntu okukuba ate omubuuza ki ate naawe n'okutya fiya nange nasirika busirisi nga nsaba kimu saala ŋŋamba olwo nno lwe namanya ne katonda wange nti gyali kuba muneetugala nitwefuula bize ne weerabira okutendereza ne katonda kwolwo omuwalabu we yankwata nagamba Allah yeggwe antaasa nze nagamba osanga n'olunaku lwange olw'okufa lutuuse ne ŋŋamba ya Allah yeggwe yantonda era gw'omanyi oba ŋŋenda kuddayo waffe nga ndi mulamu oba gye bantwala bagenda kunsita kuba saamanya nsonga entwasizza munnange bantwala ku mmotoka drivange bamutwala mu mmotoka ndowooza ndala nange banteka mu mmotoka ndala mu kunzigulawo akagoye awo bankutte ndaba omwana omuwala ayogera oluwalabo kyebava bamubuuza omuwala yamubuuza oyo mu luzungu gwe nali ndeetedde ebintu nti is she the one this is hade oyo omuwala n'amugamba nti yes she's the one kyenava mbuuza omuwala nti what's going on tuli mu luzungu otegedde nti munauganda sinnaba kutegeera nti munauganda naye oluvannyuma nkujjira nti ng'omuwala twogera luzungu jjukira noono omuwala eyali akoze oda y'ebizigo ayogera luzungu ambuuza is she the one omuwala agamba yes she's the one naye nga nze bane nga sikyalinze omutima ndowooza gwali gwagenda gwava namu nali manyi nfudde nga ntya yamugamba she's the one ne bampisaamu awo empi ne baŋŋamba ntuule linnya emmotoka nentula omulala kyava bagamba bane abasirikale abankwata balinga 8 oba 10 abalala kyebava bagamba no gibihe minane mbu muleete eno bantwale mu mmotoka endala banene ŋŋamba afudde nebuuza muwala kyono okitegeera abantu bemmanyi bembadde nabo mu bizinesi bwe tubadde kale babadde banjoganya si bebo ate ono ndaba muwala mulala bwentyo nga ngenda ntula mu mmotoka endala twatula mu mmotoka endala emmotoka nga zitandika otambula naye mu mmotoka mwe bagenda bankuba empi bambuuza kimu bankuba empi olwo bambuuza kimu wene flus wene debi ye gold mu lulimi lwabwe flus ze sente kati ngamba baba ya debi ya flus nga baŋŋamba wene flus wene debi ngamba ya debi ya flus nga baŋŋamba you don't know enti metalf nga bankuba kyewavaawo omu ng'abagamba mumuleke nga munenga nga banvuga kagendo kaali kaweraku waliyo ndowooza jjaamu kuba obudde obw'ekiro jjaamu abamungi nga bantuusa ku police station nga nvaamu nga nedovange bamugyamu nga n'oyo omuwala bamugyamu nga batutuusa abatutwala mu ofisi y'omukulu ndowooza atwala eyo ekyo ekitebe ekyo kyenno kya security obanga woolaba bano aba CID abatambala uniform bakola ku byakunoonyereza aba intelligent abo munnange kuba tebantwala ku police station nti police station bano bakwata omuntu ne bamutwala bantwala ku kifo ekikusifu gye batutwala eyo munnange nga tubeera eyo nga babuuza omuwala baddamu bamubuuza nti yono ye Khadija ngambagamba bambuuza amanya gangambagamba yenze nakatu Khadija Muhammad
nga baŋŋamba ono omumanyi mu lulimi lwabwe nga baŋŋamba enti Arufhaye Beniya nti omanyi oyo omuwala nga bagamba la baba ani meta Arufhaye Beniya nga babuuza omuwala enti Arufhaye Khadija ngamba hayi Khadija kyenava mbuuza omuwala nti ye gwani annemeddeku nga sikumanyi buzibu ki nga ŋŋamba nga baba abankubulinga bangamba sirika toyogera nga batutwala mu kasenge eyo akasenge ke bantwalamu nga wali emigga eminene wali ebyuma epipe eyo pipe nga yesiba muntu muno nobeera mu bbanga balina engeri gye bakusibamu ne bakuwanika ne balyoka bakkuba emiggo ne bakkuba emiggo mune bankuba emiggo ndowooza bo bennyini ne bakoowa okunkuba omu kyava abagamba kubanga bye bambuuza bankuba no ne driver wange anti bankwata ne driver wange nkubuulidde driver wange basooka ne bamuteeka mu kasenge kamu nange ekyavamu ne bamugyamu ne bamutwala ne bandika mu kasenge kano nono omuwala no bamuyita Eva Kabahuma oba gamanya Kabahuma amanya gabaki sibitegeera oluvannyuma ennyo namanya amanya ge munnange nga batuteekoma mu kasenge nga batubuuza bamala okunkuba balaba soogera sina byenjogera bye bamanyi oba omuwala bye yabagamba omuwala nga bamubuuza ye ono Hadija nti oyo nti buzibu ki obumukwasizza anti watugambye nti nno tumuleete wano tumuleese omuvunaana ki omuwala ng'agamba anti sinze nti oyo omuwala anti yabba ensawo y'omwana ku airport abba ne ssente z'abaana abaagala okuddayo e Uganda abalimbalimba n'abajjako ssente ekyokubiri nange nabba ssente za mukama wange ne gold nembimuleetera nembiwa driver we n'abimuleetera neŋŋamba ddala olwo bandeseemu njogera n'akawala kano akoogera oluzungu batuleseemu basatu nze n'oyo omuwala oli omuwala kyava agamba n'ebyoyogera ebyaddala ddala byamazima oli kituufu okakasa Adija ono yabba ensawo ku airport abaana abba ku baana ssente ababa balina ebizibu abaagala okuddayo ewaka famire zaabwe basindikidde ssente naawe ogamba wabba ssente za mukamawo ne goodi n'obimuwa naye byayita mu driver wo oyina evidence omuwala ng'atandika kwebuzaabuza banaye baakuba omwana esibifu sijja kulimba kwolwo kasita yatandika okwebuzaabuza lwe baakomya okunteekako omukono oba omuggo nti bankuba ne driver wange ndowooza bamukubamu nga naye nga balekerawo mukuba munaye nga batutwala nga batujjako obuntu nga batutwala mu ofiisi nga twebaka waliwo abasirikale nga twamalawo no weeks 2 mwekyo ekifo ekyo naye nkugamba wiiki ezebbiri ng'abaana b'omu Baghdad oba abaana b'omu Iraq bonna abaali banfolowinga tebamanyi gye ndi abaali mikono gyange abajjangako ewaka omu 2 baali tebamanyi gye ndi famire yange ne Uganda tebamanyi gye ndi anti eri omuwalabu wakwata essimu zino ze basooka okuggyako bagamba zijjeeko gwe kennyini oba bo bennyini bazizikiza saddamu zirabako we bankwata n'essimu ya maama wange gye nali mmanyi endi mu mutwe n'eya twin sister wange gyaludde naye emyaka gyonna byansiimuka mu mutwe olw'okutya okungi bampaako ku ssimu nga wayise omwezi nkube omwezi nkubeko ewaka mbagambe nti nno banaye ndi mu kkomera nga n'ennamba nsaba peeni n'akapapula nzijukiremu ku emu olw'okutya okungi kuba nali mmanyi bagenda kunsita munnange esibufu swikrisi eyo batandika okubuuza omwana ono 4 na 5 lwaki andeese lwaki ankwasizza neno munaye bakiteekamu ssente kuba situla abantu abasirikale abo mukwase omuntu tesuubira nti basitukira bwereere ate nga baali beewera era abaana bonna bakimanyi abaana b'omu Iraq bakimanyi baali beewera nti we siiva mu Iraq mirembe ndivaamu waakiri naki n'obuzibu we sirivaamu nga ndi mulamu waakiri ndifiira omwo nange bifonze omuntu ataddako okwo ku TikTok kuba gye nali nsinga okukozesa mbunenvuma abantu okitegeera sinze yali addaawo nti nno nenvuma abaana nze omuntu eyeeyisa nina life yange ng'omuntu nze neeyagala nnyo ng'omuntu
nze ebintu ebyange nkola nga nze kwesanyusa bwemba njagadde okulya obulungi nengenda mu restaurant nendya bwemba njagadde okugula akagoye akalungi njakagula nkambale kuba Uganda saazambalirayo ate eri ngenze waliyo sente nze omuntu eyali ayiriba omanyi okuyiriba nga ne bwemba nga seebase naye nga ngenze mu njala nenvaayo nina okukola orders mpakinga ebintu bwentyo nze nga tekingana neera kuddamu kulongosa kiyumba nga ninawe essaawa zange 2-3 ndi free nfunemu $5 wakitegeera mu ssaawa nga 2-3 oba mubuuza yagamba ati yagamba mbu si yeye ayina abamutumye just bamusindise kujja kukakasa nti yenze okitegeera oba ayina abamutuma bajje akakase abalage in fact kwalina kubalaga mbu wembeera naye ono yagamba yali tamanyi wenkolera bobo bandaba ku social media balaba salooni nina tebo y'enjala balaba oba baali balowooza napangisa wantu wangu nnyo w'okuyingira kumbe ndi mu kikomera ndi mu nnyumba ate ensula na waggulu ku fulo ddala esembayo Omwalabu bwe bazimba kalina babako obuyumba bwe bakwokera waggulu eyo kati nze munnange olw'okuba nti nagenda eri kunoonya ssente nina abaana bange eno basajja bakulu balina mu secondary sagenda kupangisa nnyumba nnungi mbuupangisa apartment era nanoonyayo akayumba akalayisiko $4 naye nno mune $4.5 nze miliyoni meka eno tuba almost miliyoni 1.7 ni mu nnyumba mwensula nga kale si nnungi naye nze aziro nga ziwendi koleramu ebyange neebaka munnange eimu ye yali yakubaleeta mbu ku location naye nga location tagimanyi kyova olaba bansalira amagezi bayitamu ekyo ekyokwagala ebintu munnange omwana abagamba ebintu byanvunaana ye baatuma mutume bamusuubiza ssente bambuza omuntu yakusuubiza ssente tamwogera munnange nani yakusuubiza ssente tamwogera babuuza noono omuwala kakola order nti ate munnange lwaki gwe watuuse wano nti anti ono oyo muwala atukolera waffe mu nnyumba yaŋŋamba nkole bwenti ne bwenti esibifu nga nange nsoberwa olwo driver wange baamuta mu wiiki egi baatutwala mu kooti oluvannyuma lwa weeks 2 tola nti omuntu ene waffe bamukwatirawo ne bamutwala mu kooti naye olw'okuba nti biri byali bwebityo byakulimba baatulwisaawo awo nga bakyatwetolooza batwala mu kooti eyasooka oluvannyuma lwa weeks 2 driver wange ye ne bamuterawo n'agenda naye olw'okuba nti nze sayina national ID yani ekyo kye bayita empapula ffe ababeera ku mawanga sayina residence card enzikiriza kubeera eyo ne baŋŋamba Adija olwo abasirikale bennyini ne batandika okuŋŋamba Adija tofaayo ogenda gendo n'omwala ono akuwaayiriza omwala ono akuwaayiriza byayogera leero ayogera kino nkyayogera kiri luli ayogera kiri ne bakuba omwana esibifo n'essaawa ya leero wenjogerera omwana oli agira ekiseera wenviriddeyo mu kkomera tolaba nti bajja mukwasa nze butadde mabega kunfulumya Iraaka bamusiba batusibidde mu makomera ag'enjawulo naye nga tuli aba wendaga waalaga ate namuleseeyo ate nga si wakudda kati Uganda awo wenyini kooti yakusiba ekkooti ate bansibira butaba na mpapula kati kankujjire weeks 2 batutwala mu kooti eyasooka driver wange omulamuzi atubuuza Adija ono omumanyi ssente ensawo ebintu byebityo biriwa amugamba ekyo mukama mulamuzi siina kyenkimanyiiko olulimi nali ndumanyi nga ndwogera kuba abakubuuza wali mu kooti ogenda kwogera Luzungu oba Luwalabu kati nganze omugwira manyi woba ng'oyogera mu lulimi lweri gye walaga kikutaasa nnyo kubanga bali abantu tebaasoma tebamanyi nnyo Luzungu munnange nga njogera mu Luwalabu ate munaye okulaba omufirika ayogera Oluwalabu obulungi ennyo ndowooza nabo bambi kyate kyabasanyusa muli balaba omuwala ali so much confidence ndi mukyala Adija mmanyi ensi eri ndi mu y'abasiraamu nze nga neebikirira nnyo biseera byange ebisinga just nga wemba ku TikTok kuno bwenyambala ku bugoye bwaffe buno naye nga nsi biseera byange mba neebikiridde ekyo Omwalabu akyagala nnyo oba omuwadde ekitiibwa mu nsi ye munnange olunaku lwengenda mu kooti agamba ayo muslim nti ye ndi musiraamu Kadija olwo passport yange bagirina n'amanya mwe gali mu fayiro nti ono omumanyi nti ye akuvunaana kino na kino na kino olwo neeri poliisi abakola investigations
bawandiisemu mu fayiro olwedde mu ebiri ebyogera ebikwatako nti tolina ky'obimanyiko onaakulanga bwemage. Munaye nga bata driver wange bambuuzizza nti ono omuwala amumanyi nti ye nti omukoledde ebbanga ki ng'abannyonnyola nti ono mu kusooka nali driver we nga muvuga buvuzi mutwala ku mulimu kumugjayo. Ekyavaamu n'atandika bizinensi n'entandika ng'omuvugira ki bizinensi ye ku location ze yantumangako. Muwala mulungi talina buzibu. Driver wange nga bamunaye bamuteera ndowooza ku police bond nga wobimanyi ng'agenda. Nze ng'omulamuzi aŋŋamba Adija toyina mpapula za butuuze toyina ekaama ekyo kimanyi oba nedda nga mugamba sigiina baba siina ekaama nga ngamba kati essaawa ya leero gwe musango gwenteka mu fayiro yo oguli omusango tugukugjeeko mu kkooti eyasooka nga banzigulako omusango gwa butaba naki na mpapula zinzikiriza kubeera mu eyo nsi nga munaye nga batuzzaayo ku police station bwe twabeera ku police station nga baŋŋamba Adija olinayo kkooti endala ŋŋamba buuza oli omuwala olonze nnyiize sikyayogera naye ne nga tuli awo ffenna ku police station ŋŋamba buuza nga bakola gwamu ku babukubi ayogera amazima lwaki yandeeta mu kkomera bambi abantu bali balina bambi emitima egy'obuntu yesi bakambwe bannange naffe ne Uganda tulinayo abantu abakambwe before okitegeera tulinayo abantu abatawa abakozi mmere n'eri nabyo bifaanagana naye balina omutima ogwoki ogulumirirwa munne nga baŋŋamba nga wabeerawo omu aŋŋamba Adija tofaayo ogenda kuddayo okole enti mekalifu motekaafu nti sifaayo sitya ngenda kuddayo nkole emirimu gyange munnange nga nange mbeera mugumu nga bbanga liyita tuba tugenda mu wiiki eyokusatu nga batukimaawo nga batutwala mu kkomera eryo eddene batwala mu kkomera eddene naye nga tebanna batutwala baŋŋamba Adija genda eri engeri waneno gye wataliiwo kifo kimala zino offices ke babatwala eyo gyojja okuva bakutookole ki oddeyo kumbe munnange ekyokubutaba nampapula kintu kikulu nnyo tebagenda kunta bwe batyo munnange bwe bantwala eyo nga batutwala mu kifo ekimu kiri eyo era private nga basooka batukumireyo emyezi egi olwebbanga ligenda emyezi 3 sinagenda mu kkooti yakubiri either enta oba ensalire ogw'obutaba nampapula nti tukusibe emyezi bwe giti oba osasule fine ogende munaye nga tubeereyo mu kifo ekikusifu emyezi egi ekifo ekyo bakireetamu era abantu abo beekuusa kubba basi abo nzibye gold nzibye sente empitirivu nzise bantu munaye nga tubeerawo emyezi 3 nga yebanimba Adija tugenda kutwala oddeyo okole tofaayo munaye ekyavamu nga bantwala mu kkomera eddala omanye ekkomera lye bayita Luzira olaba ekkomera lye waffe Uganda eyo Luzira nali lyekkomera bwe bunene bwalyo lyekkomera erikyasinza obunene mu Baghdad baliyita site 4 eryekkomera erinnya eddala baliyita Sijeni Nisa prison Nisa litegeeza ekkomera ly'abakyala mu Luwarabu Sijeni Nisa prison for women erinnya lyalyo baliyita site 4 munaye wetutuuka eyo nga nyingira site 4 eryekkomera nga ngamba Mukama ntuuse eno nze gwe bagambanga nti nno ogenda oddeyo okola emirimu gyo just mpapula munnange kasita bantuusa wali essuubi nga linzigwamu eryokuddayo okola nga womanyi munaye bagamba omukalukalu nga ntandika kubuuza abantu abali omu basibe bannange kkomera ddene before nga olaba Luzira naye eryo ly'abakazi balimu obukadde ng'obu imagine gwe omufirika okusiba n'obukadde obubiri nga bannansi abo muri bafirika tulimu ndowooza twalimu nga 20 okuva mu nsi ez'enjawulo abafirika munaye nga mbeera mu kkomera nansangamu abaana Abanauganda nsangamu Abanigeria Abanagana Abanakenya nga ngamba bannange eno eriyo n'abaana Abafirika bulijjo mbadde ntidde nga mmanyi nze kago baleese eno nga nkaaba mukaawo nga abaana bangumya bangamba tokaaba nze maze wano emyaka 5 omulala nga ngamba tokaaba nze maze wano emyaka 8 nga ngamba myaka 8 ng'oli wano mukomera nti ye wakola ki nti mukama wange bankwata mbu nno nabba sente bansiba nti nabba gold kale bwe bityo ebintu ebisingo si by'abaana bekwasa gold naki na sente
munenga mbeera awo sirikale omu yaŋŋamba omusirikale oyo mama akulira eri ekkomera namwebuuzaako ne mugamba mama omanyi munange nze engeri gye ndi musiraamu nayambalanga shariya ne ngenda mu ofiisi ne mbatolera salaamu nga beewuunya omuwala omufirika ayambala hijabu kuba eri saalabayo n'ogo ajambala nze nzekka in fact yalimu ng'omufirika omusiraamu out of 20 girls that were there nga beewuunya omuntu ayambadde hijabu ate ajja n'ayogera mu ki omukakamu nga ŋŋamba Adija munnange engeri gy'otalina ekaama ye yakuleesa wano eno naye kirungi nti obadde wano eno ebbanga ligenze kati ogendagenda mu kooti era ekkooti eriyo nga ennaku z'omwezi bwesiti nga munenninda ennaku z'omwezi no naabiŋŋamba ebulayo emyezi ng'egi ngende mu kooti kumbe olunaku lwe ŋŋenda okugenda gye bagenda okuŋŋamba nti omazeeko obusibe bwo olw'obutaba naki nampapula kumbe munenze nali nga nsaavinga punishment nga sinagenda mu kooti kati ngenda okugenda mu kooti nga mulamuza ŋŋamba Adija omazeeko punishment yo ey'okubeera muki mu kkomera olw'ensonga wali tolina mpapula ID wano eno nga mugamba baba nga nsanyuka nga nkaaba mukaawo nga ŋŋamba kaakati ogenda kuddayo ewammwe tukusindika mu nsi yo togenda kusobola kuddayo ki kola olw'ensonga tolina ki mpapula tewakola kwekaama naye nga mugamba kale thank you baba nga mwebaza n'omwebaza munnange gwe ssebo okunta nzire mu nsi yaffe nga ndi mulamu munnange nga banziza mukomera mu prison bakole ku fayiro yange bansindike ku migration munnange nga sibeera ku mukomera emyezi emirala ndowooza ng'ena nga tebannabakonzijawo olwo eyo ensi Iraaka ebiseera ebyo baali nga wolaba paliamenti ya Uganda nti batuula bakyuse amateeka bagazze bupya immigration offices nga tesikyakola offices enkulu nga tesikyakola kale nga gavumenti ng'etudde bali mu kafuba okutereeza nsi yaabwe mateeka munenga mbeera eyo emyezi emirala giwandaba nga bantadda nga nasanyuka naye nembeerayo gye emyezi ena ku bwereere naye nenguma neŋŋamba kale kasita bampa emmere amakomera geeri kyenagalabako esibifo tegalinga genda obufirika eri tolima tubeera mundanga mu kisaakaate nga kino tusula mu blocks bwesityo kisaakaate compound ebeerawo weefumbira bakuwa emmere weefumbira bakuwa okuva ku gaasi ku buli kintu tufumbira ku masannyalaze bakuwa okuva ku butto mazzi buli kimu amafiriji gabeeramu baba balina okuwa amazzi aganyogoga soda okitegeera nkogedde na wano nti olw'okuba sajja naki sajja nakase munnange nga batulabirira we batyo kati sira kyatuuka nga namanyiira naye nga womanyi nti omanyiira wafiirwa ebintu byo abaana beno basoma tokyaweereza kasente ate akabaddeyo ke bakwatako kati kale yokka challenge yajjanga noddawo ekiro stress nekkuba obwolumu obeeranga mukomera ngo nomwana gwe bakusona yenga muwogera teyakunyumizaako lwaki natumanga banne twasooka ne tutuuleyo gye basooka ne batusibira gye batukweka eyo ewatatuuka bantu bangi naye nga wembanga ayagala okwogera naye njagala muba mukwate mbeeko kyemukola twafunako chance akunyumiza nedda wabula nanyumizanga bannange abafirika bannakenya betwasangamu ekyo ekifo bamubuuze kozi wotuukawo banno bakubuuza gwe Adija waliwo nno n'abajja nga bamumanyi n'okumanyira nabo babakwatire Adija wakinye ekiwano biki n'obanyumiza kati be baddangayo ne batuula naye kubanza nabawa true story ne badda naye ne babagamba mumubuuze naye nze kino na kino na kino nga yayogera waki abo banziriza amawulire baŋŋamba yagamba batuma mutume era musonyiwe gamazima SB4 Eva omwalo oyo Eva Kabahuma yanneegayirira nnyo yaŋŋamba mulokole naŋŋamba musonyiwe si ye yakyagala naye batuma mutume naye nze sijja kulimba namugamba nti musonyiye kuba abantu basobya naye nga nze sinze Katonda obulumi bwe nayitamu nagamba Katonda yamanyi
olabagana amaka genvaamu tataafe musajja musiraamu abaasomesanga edda abantu ku Ruhani yatugamba nga baana bange wootasonyiwa muntu Allah tali kusonyiwa naawe so namugamba nze nga nze nkusonyiye naye gwe weegayirire nnyo Katonda ku byempiseemu obulumi okunkuba okunfiiriza kuba SB4 business yange n'ebintu byange emyaka gye namala e Iraq bye nayina byali bweza $8 nga 8 ekitono nnyo wemambaliridde kuba nali nsuubudde nali ntumiza ebintu okuva e Nigeria ebyali biva ewa zonna sente ebyali mu nnyumba na buli kintu butonodde Uganda bakuzza ku reportinga bwentyo ne bandipotinga naye nayita mu bulumi namalako punishment yange kuba baŋŋamba emyezi gyali 6 gye bansibira egy'obutaba na mpapula ningimalako on top of that nyongerako enanga ndyawo ndya buli nakwebaka okuva wenadda mpezeza omwezi gumu kitundu obulamu bannange bukaluba kuba SB4 omuntu eyali yeekolera omaze omwaka mulamba mu kkomera ene Uganda abaana baagala kusoma tebajja kulinda n'akasente akaali ku akawunti jjukira nti nno essente yankuba kyeyo kale nganze tebeeraawo nti ngitereka ebeeraawo mbojja gisanga ku akawunti ze sente yange we nawezanga wa emiliyoni 2 oba 5 naye maama wange nagamba mwana wange tukoleyo ekintu bwe kiti oba abaana munnange beetaaga kino fees bino okitegeera sente tezibeeraawo ate neeri nga wengambye business nali naakagitandika ye yandivuddemukko kasente daba wejja bandeetere bwenfuna ebizibu nga sigiwoomeddwa namu nali ntandika butanti sijjunyumirwa so kyakwa kyakuyiga ki kyampa ekyokuyiga nti seesiga bantu nze sirina muntu gwe nsobola kuddamu kwesiga okuleka oba mama wange tata wange abantu muntu munno asobola okulyamu olukwe n'akwagaliza n'okutuuka mu ntaana wakiri bakuziike abe nga takyakulabako just olwa business of business mu business zonna bubaamu competition it depends the way you market your business the way you handle your clients abantu bajja kujeero jakola naye oli ajja kudda ku TikTok avume ayombe oli amukubira essimu amugambe njagala bizigo omugambe nti no bya mitwalo 2 oba togirina eva ku simu yange so nze munnange ojja kunkubira essimu okugamba olina mitwalo 2 kaladi janina gumu kitundu mpitawo mugambe neddakala empagu mu 6 sijja kugoba so bwentyo kinjigiriza nayiga ebintu bingi mu mbeera eno nti omuntu Bannayuganda banno in fact abantu banno bwe mwagenda ne muva mu nsi emu we muliziganya olulimi ne bakulyamu olukwe ne banfiiriza ebintu byange byonna nze gwe basanga eyo ku mawanga nga bannanga bwemage nembeera nga n'ebyange byennyini essaawa zino SB4 ebyanga ate nga tugambe nti no bamunaye mbaddeyo n'akapoloti essaawa zino kendabanga ate oba kekayinza oba okunnunula kuba singa oba nali saagulayo kapoloti oba osanga kati nandibadde munaye ndi ku 0 esente nga wengambye nti mbadde nga nkola mu njala nze ndi single mother sente mpeerera abaana bange okitegeera ate sente y'ekyeyo tebeeraawo mpozi abazirina ku makawunti nabo gye bali naye ey'akadaama ey'obwakadaama nganzi nakolera emyaka mingi nga sina wadde 10 ku akawunti sente nga zigenda bugenzi ku baana so kati wano bakudipotinga oba bakwa bani bandipotinga era ne bampa bani ya myaka egi era pasipoti yange mwekiri bambaninga emyaka 5 kasizeemu kulinnyamu eyo nsi tugenda tambuza otya obulamu ogenda kukyusa nsi ogenda kuba mu Uganda nze kyokka nno mbadde sinakumalirayo mboozi eyo eyoli omwana eyansibisa yandeetera kale abansibisa gye bali naye ate ono gwe baateeka mu ddiiru ebamusuubiza akasente balowooza bagenda mumugjayo naye tebamugjayo n'essaawa ya leero omwana namuleka mu kkomera ate nga tebannaba wadde n'omulinnyisa mu kooti buli lwagezaako okgenda yeeyogereko ate nze gwagamba Hadija nyamba tugende onjogerereyokko kati nga mugamu naye ngenda kwogererayo ki era nga namutwalayokko alivaayo bw'oliba okomyewo Eva Kabahuma manyi SB4
munene nnyo ojja kujja naawe obawe story yo bweribanga eyawukana n'eyange still nze wendi ng'omuntu n'abaana beiraka gye bali bwe tutyo nga munne bagezaako okukyusakyusa bintu we batyo mbusemanya ate sente na goodi biki bikyolwayagala obbuzaabuza munne nga tekikyasoboka bwe ntyo namulekayo nze nga n'omusango gwe baali bantaddeko bagunzijako dda nsavinga gwa ekama nagwo gwaggwako dda era munange ekiseera we kyatuuka offices nga bazigudde za migration nali nkyebase nambuliri nga baŋŋamba Adija ne banno babiri Abafirika tubatwala mu kifo ekirala naye kyekifo ekirala tubatwalayo just 2-3 days mugendagenda ku migration babatwale nze nga banyinyonyola buli kintu munange nga nsiibula Abafirika bannange abaali awo bakwano bange nga mbagamba banengenze kambasabire nammwe mulijja nange mutusabire batutwale ebyaddala kozi before nga bantwalako ku migration enfuna nga 3 nga migration etugaana nze ne bannange abalala babiri aba Nigeria nga immigration teyina kifo SB4 abaana bali eri SB4 abaana bali mu makomera SB4 nze nali mu prison one of the biggest prison yali mu kibuga Makati naye buli kibuga mulimu abaana kozi abo abasibe bwe twalimu abayirake nga bagamba ako huwaya Benati na esijeni na Syria oragamba mbu waliyo abaana Abafirika bangi mu prison y'embalala owekabale nagamba bannange waliyo nga abaana 50 bali mu prison y'ekabale kwegamba nga buli state mulimu abaana mulimu ekkomera mulimu abaana ogatteko mu kibuga Baghdad abali mu police stations bayitirifu SB4 ate ekizibu ekiri e Iraq tetulinayo embassy nze singa twalina embassy e Iraq sandimaze ebbanga lyennamala mukomera Iraq already bazuula amazima nti sina kye nakola after 2 weeks ne serving emyezi 6 gye bateeka mu file wadde omulamuzi teyaŋŋamba Adija you gonna stay in prison for 6 months because you don't have a kama teyakiŋŋamba naye we namalako emyezi egyo baŋŋamba ekyo nekinsanyusa ne ŋŋamba osanga baba kukiŋŋambirawo nanditidde nnyo naye ate muŋŋambye mmazeeko bumazi busibe bwa mpapula okisoke singa twalina embassy yandibadde yanzijayo ddanga nze ng'omuntu cause naye na passport yange air ticket brother yange ali Dubai akola mu Fly Emirates yali ready okumpereza air ticket okumbukingira air ticket osigera naye nga immigration egamba teyina weesuza baana webakuleta webakuzaayo so bwentyo nendekayo omwana oyo nga n'abaamuteeka mu ddiiro bamwefuulidde so weŋŋambira abaana ekintu okweteeka mu ebyo ebintu mu ntalo ogenze mu nsi etaliiyo ozze mu ntalo ate era nga nakati mpulira era bakyali mu ntalo simanya bali mu kuyomba biki bannange mukole business mukole ebyabatwaleeyo bannange twava mu nsi yaffe nga tugenze kunoonya ssente kati nze hadde inspire waabwe mwanfiiriza ebintu byange birooto byange bingi bye mwanfiiriza okitegeera osanga oba oliawo nalina buprojekiti bwange bwe nali nina omaliriza ekasa bumaliriza ne bwe bannyumba nga nali nina nnyumba z'abapangisa SB4 zinneeteerawo nali sinazimaliriza olw'ensonga nteera abaana eno fees nyamba ku taata wange maama wange baganda bange famire yange ogirabe it's extended family tulina abaana babakojja abaana babataata okitegeera kati wemba nze in fact nze yakasooka ne brother wange otambulako ogenda okuyiiya okunoonya ku sente abantu amaaso gaabo gonna gatunuulira ffe oli ajja kugamba mune akaana kange kali mu pitu fees abuze empaayo 10 so sente zo nogenda ng'ozitematemako omutima mulungi ng'oyamba ki abafamire yo so nange nalina ebirooto byange nga sinnabituukiriza okitegeera tebamanyi ntalo mmeka buwanvu ki bwempiseemu nange kutuukawo we nali ntuuse ate bweba bizinesi nga kale yeyanviirako okutuuka ku bino byonna bannange abantu bakola bizinesi nga ndaba Kampala ejjudde enkya n'eggulo kati waliwo bizinesi ezikyaka ennyo abaana baleeta ebizigo amasaaluuni kati galinga amasaaluuni ate ebitaaliwo luli nti kati abaana baggulawo bizinesi ku bizinesi nosanga ekizimbe kya Mutaasa Kafeero nga kyonna kijjudde masaaluuni banne kati bonna balwane bonna bette omu akole munne ekibi olw'okuba nti no bizinesi mukole mwenna ffenna twagenda ku mawanga kukola
toyagaliza munno kibi muleke Katonda yamukola ekyo kyalina omukolera ate naawe kofunye keekakako muleke akole newe mbeera 10 nga mwenna muli mu Iraka nga mutunda bizigo na mmere wallahi mujja kukola olw'ensonga Abannayuganda bangi. Okay, kwa Sibifa Media tugusa ensonga embozo ndowooza ogiwulidde wali ogifunyeemu ki waliwo embozo nyira gitwakolako yo muvubuka ye yali era naye yali wekkata bambi naye era emboozi yali nga bwetyo. Bannayuganda simanyi buzibu ki Bannayuganda ne competition okusetinga nosetingira munno manyi ndafuna obuzibu bane tulokoke twejjemu ebitimatima ebyo ebiri mu Uganda tuluma bitwala ate eyo erimba mugenze mwenna kunoonya kasente walanga munna akola kino nawe kikola manya nti kikyansinga ati siko competition ebeera unenga si byaku kwekonjera Bannayuganda mutuswaza eyo gye muli. Kwa Sibifa Media tugusa ensonga tusubete emboozi eno gifunyemu ekyokuyiga atutekamu akasente banafa baziwa and the Sons bamune banafa bakeke private tracking company bakuyambako banga wa tracking byonna ebibbe ba tracking ensonga z'omukwano relationship basobola okutracking omwagalwawo kubanga okubuzaabuza tenga bakola wansi wa Uganda Police ambi wewale kulikayo nakomawo kayo munaye naye yensi bweto kati akuba okuze era munaye naye nagamba kankunoonyeeko nsobola abaana abaliyo baleme okudda mu ntalo baleme okulwanyisa bannaabwe buli omu atule waatudde akole twagenda kunoonya ssente eyo si waka okole kyokolayo odde ewaka naye nga ne banno balese bakole. So kwa Sibifa Media tugusa ensonga ntumiddeko abali mu mawanga abakola agojja kutwala kukola tutumirako abalina emitema emirungi abaagaliza bannammwe olwasi kubasiranya nawale mu Uganda abaliwo abayiiya mwe bali kubeera nga ate mukola kama bankomire mbere bulungi mweraba. Bassebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwoba weetaaga bujjanjabi bwobusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure.